Okusinziira kwa alipoota ku buzzi bw'emisango eyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo omwaka oguwedde, poliisi y'ebidduka yafuna emisango egiwera 32,241 nga gino gyakendeerako bw'ogeraageranya n'egyo 42,432 gye yawandiisa mu mwaka gwa 2024. Yadde emisango gino gyakendeera bw'obubenje bw'oku nguudo ate bweyongera okulinnya. In 2025, there was an increase of 29.4% in the vehicle growth, and that can explain why the absolute figures continue increasing. Okutwaliza awamu, poliisi yawandiisa obubenje 26,444 mu 2025 nga buno bwalinnya okuva ku bubenje 25,117 obwaliwo mu 2024. Obubenje obwafiiramu abantu nabwo bweyongera okuva ku bubenje 4,434 obwawandiisibwa mu 2024 okutuuka ku bubenje 4,602 mu 2025. Abafiira mu bubenje buno nabo beeyongera okutuuka ku bantu 5,383 mu 2025 okuva ku bantu 5,144 abafiira mu bubenje obwaliwo mu 2024. Kino kitegeeza nti kumpi bannayuganda 15 be baafanga buli lunaku olw'obubenje mu mwaka gwa 2025. We registered unique accidents, and notable one was the Kiryandongo bus crash, where we lost 44 persons and 66 were injured. It was tragic. We also registered in Chigorobia, Hoima, Buli Road, 19 persons died in a single accident. And Iganga Tororo Highway, there was an accident, very unique, where a container fell off the trailer and hit a matatu, and 10 people died. Very unique accidents that can explain the 3.8 increase. Boda nazo zakola kinene ku bubenje obwagwawo omwaka oguwedde ng'okusinziira kwa alipoota ya poliisi zaaviirako obubenje ebitundu 35 ku 100 ne ziddirirwa emmotoka za buyonjo ku bitundu 28 ku buli 100, olwo takisi oba mmotoka ezisaabaza abantu ne zikola ebitundu 7 ku buli 100, zonga ezeetika ebyamaguzi ebisaamusaamu zaakola obubenje bwa bitundu 5 ku buli 100. Okusinziira kwa alipoota eno, okuvugisa ekimama omuli okuvuga endiima n'okuyisa mu bifo ebitakkirizibwa kyaviirako obubenje ebitundu 4 ku buli 100. We need really to tame our people on speed. Last year, I would like to mention here that we hit the record that one of our drivers drove a vehicle at around 300 kilometers per hour. And I think we should be recorded in the Guinness Book that a Ugandan can drive at that speed on express way. Okunoonyereza kwa poliisi y'ebidduka kwalaze nti obubenje obusinga bwagwawo ku nnaku za wiikendi nga ku zino abaddigize kwe batera okutambulira ennyo nga beeyunira amasanyu. Okugeza ennaku z'olwokutaano omwaka oguwedde ze zaasinga okubaako obubenje nga buno bwali 3,921 ne ziddirirwa ez'olw'omukaaga okwali obubenje 3,913 so ng'eza Sande nga zino kwaliko obubenje 3,807. Abantu abaawerera ddala 3,2,241 be baakwatibwa poliisi ku misango gy'okutyoboola amateeka g'oku nguudo, era ng'abaasinga okukwatibwa be baali bavuga emmotoka ziganyegenya nga bano baali 7,669. Abaakwatibwa olw'okuvugisa ekimama baali 6,719 so nga abalala 3,629 bakwatibwa olw'obutaba na biwandiiko byetaagisa
gamba nga pamiti oba layisensi. The age group that is dying below 35 constitutes 56.2%. These are new drivers on the roads, and that can attract either incompetence or the behavior associated to this. Abasajja be basinga okufiira mu bubenje era nga bakola ebitundu 83